Soko laba akatambi kaneeno. Nkimanyi nawe weebuuza kiki ekiri mu katambi. Nkimanyi nawe weebuuza akatambi kano mazima ddala kaabadde kayina okufuluma. Era nkimanyi oli mu kwebuuza omuntu eyakoze akatambi kano mazima ddala ayina obwongo ategeera oba nedda. Nkimanyi kye ndowooza naawe ky'olowooza. Wabula sooka okalabe naye nga tonnaba kaviewinga. Sooka obeere nga osubscribinga ekigambo subscribe weekiri wabula ate akada akali awo waggulu kotalina kwerabira wookoona mu kadako jjukira buli video yonna etuula ku eno YouTube channel ogenda kubanga ogiraba egenda kubanga ekutuukako direct wabula ng'abeerawo baweereza amanya yenze Sheila Adita mwebali nnyo kwekuumira ku YouTube channel yaffe eno yonna yonna gye muli imbagala nnyo baganda bange. Thank you for the love, thank you for subscribing. Keep on subscribing, keep on viewing, keep on sharing, keep on commenting. Mutu commenting ko tumanye biki bye mulowooza katubaterewo akatambi kaneero then tubeere nga tukwogerako mu bulambulukufu. Hey, ngu mama wanchaye kati gwanchawa lenfuna muji ngu wanzarukuse oi onyambye nange sagala kumanya nti nazalibwa muzadde muganda. Abaganda n'okugolima omuganda akuwaaki baanange baana mwawe bomanyi olina kinyoko nga kiganda kituge si mu bubi kituge kiwa obutwa bwa indosidi kife kiveewo sebo maama wankyaye nkole ntya obadde ompaaki mukola mulimo gwa bubbi abaganda muli babbi muwe mufumbirwa mubba bubbi nga tewanzibira maama ku bintu bya kitange nondabirira lyeno mbonaabona olwo obadde onyamba ki olwedde mbonaabona nkuuta mazi oyongedde okunkyawa ndeka mbonaebonera eddala olwedde ensi yankubaakubadde nga wooli kati obadde onyamba ki abaganda saagala kumanya omukazi omuganda omuzadde omuganda bwakukyawanga muweere eddala obutwa ompanyeze ensi gwe muganda gwe nange saagala kumanya saagala Kyoba tokolanga mu bulamu gw'omwana ow'obuwala oba omwana ow'obulenzi kwe kuyisaamu omuzadde wo amaaso. Kyoba tokolanga mu bulamu igwe omuntu okumanyiranga abazadde okutyoboolanga omuzadde ne wanaabanga si wo tokikolanga mu bulamu. Abazadde bayita mu bintu bingi nnyo okubawa obulamu. Abazadde bayita mu bintu bingi nnyo ife okututeeka mu nsi kubanga essaawa zino engeri gy'olengezaamu maama wo engeri gy'olabamu maama wo yaliko omulungi nga ggwe maama wo yaliko omuvubuka ng'ayina ebbina eddene ayina hips ennene ayina entumbu ennene n'enviiri ezigweno ku mugongo maama wo ng'alabika bulungi ng'asikiriza naye okuva we yakuleeta mu bulamu bw'ensi ensi n'ekyuka takyayina bamugambako amabeere agaali g'ensimbi gaabunduka dda ne gagwa eyali ayina omubiri ogutudde wamu gutandise okulebera eyali talina bimugaba n'abifuna eyali ali obulungi nakkuta takyalya bulungi eyali talina nkindo n'azifuna olw'okubanga akuwa obulamu. Ki ekikulowoozesa nti nno igwe oli w'amaanyi nnyo okusinga omuntu eyakuwa obulamu? Baganda bange intaneti eno leka ereme kubavuga sipiidi kuvaamu bigambo bitagasa. Ebigambo bino bye mufuluma bye bigambo ebigenda obbasuula mu buzibu. Ebigambo bino bye mufulumya bye bigambo ebigenda obbateeka mu nkomyo bigenda nakubattisa. Neewuunyiza nnyo akatambi k'omwana omuwala ono avuddeyo yasoose kukola akatambi ng'avuula maama we nga bw'agenda okumutta attireko n'omwana n'akola akatambi akalala ng'agamba ye kimaama kye tekimugasa tekimuyamba talina kyagenda mukola. Muganda wange njagala obbategeeza eno e Bulaaya gy'oli toli wala nnyo. Eno e Bulaaya baakuleetayo buleesi ekiseera kyo ekyakuleesa bwe kinaggwako bagenda kutikka bakuzeeyo. Singa bino ebintu bye mwajjamu tebyali bya bwereere wandibadde tomanyira we balinnya nnyonyi. Olaba walinnya ennyonyi n'osigala ng'oli musiru n'olinnya ennyonyi n'osigala ng'oyambala bideeya osula wansi ku ttaka oli ebimere bye bakuttemu tolowooza nti nno oli wa bbeeyi. Bw'oba olowooza nti oli wa bbeeyi gendako emmanju owunye ku ebyo by'otadde mu emmanju olaba oba oli wa bbeeyi. Baganda bange bazadde bammwe mubaseemu ebitiibwa bazadde bammwe mubawe ebitiibwa. Ewatali muzadde muganda wange ogenda kubonaabona ng'oyagala okumanya ensi bw'etambula ensi etya bw'enyiga fiirwako omuzadde. Ife abatalina bazadde munnange
eno experience tugimanyi. Waliwo ekisaawe kyetaagisibwa ng'oyagala okwogerako n'omuzadde naddala omukyala. Waliwo ekisaawe kyetaagisa nga weetaaga maama. Waliwo ekisaawe kyetaagisa nga weetaaga omuntu akubeererawo. Ekisaala ekyo ekyokulwala nga maama yalina okukwata mu bikyafu. Baganda bange, mwagale nnyo abazadde ababaleeta mu bulamu obw'ensi. Bw'ofunayo akasente akatono kalieko ne maama wo, tewali kikugaana kusanyusa maama wo nga akyali mulamu dani okubanga omutyobola. Ekintu bwe kiti tukivumirira, si kintu kirungi nnyo, era tetwagala muntu yenna addemu kukikola. Kino ekintu kivumaganya abaana bwenna abali ku byeyo, kino ekintu kivumaganya mwe mwenna abakozesa emikutu gya internet. Wabula ate message eno woba ogiraba nga ya makulu, nsaba ogiwe like okomenti nga wansi tumanye olowooza biki. Wabula ate teweerabira kukwata ku notification buli video enetuulako ogenda kubanga ogiraba, egenda kubanga ekutuukako. Mbagala nnyo era mwebale nnyo.